Tuli Kayunga abantu bagudde eddalu nga balabye President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kubanga kino tebakisuubira olunaku lwano tebanamulabako nga tebamanyi nakumanya nti nno mu ggwanga mwali so nga abaddemu kati nno abayiyeemu olukyalo olw'ekika ekya waggulu naye abantu bagudde eddalu nze nange kinsuseeko ku love abantu gye balina eri omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nkulabidde enduulu emizira bwegivuga lwa muntu omu Kyagulanyi Ssentamu buli kimu nekikyankana buli kimu nekiyimirira buli omu neyeebuuza nti ani oyo nti pulezidenti w'eggwanga yalondebwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine muva Bulaaya awunya tufuta twa nnyonyi olutuvuddemu bwati najja ewaffe e Kayunga abantu bagudde eddalu ne beeyala ne babuuka ne bacakala ekiri e Kayunga nkoko baana saba tugendeyo osooka olabe ekibaddewo naawe ogenda kugamba banaate eno laavu nga nnene abantu gye baagalamu pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omudiribada tugenze tutandise bwetu kyebigambo. Okay. Kola ekintu kimuvuga video. Mukama yebazibwe Mukama mulungi ate ekiseera kyonna banaye sanyu lya president Mukama yebazibwe weekuume weefuge Katonda ekitiibwa Mukama yebazibwe tukakaneko kubanga we tuli naye paka saavisi lw'eneggwa tuula osiriikirire tuwulire ekigambo kya Katonda atuuse naye essanyu liri wano. Mukama mulungi era ekiseera kyonna Mukama mulungi era z'embeera ze katuwulire ekitundu katuwulire ekitundu gamba akulirayo ekiseera kyakuwulira bubaka kitundu okuva mu kitabo ky'okubikkulirwa kwa Yokaana essula ya 22 tunaasoma nga tuva ku lunyiro lw'ekkumi basebo ne bakuwambula kubanga Katonda gy'ali ow'amaanyi oyo afuga alaba emisolo n'ekiro era agenda kuwatonda kumusaba ate ne principal emwoleka amaaso okubikira kwa Yokaana essula 22 okutandika ku lunyiro lw'ekkumi ayogera bw'ati n'agamba nti teeka akabonero ku bigambo eby'obunabbi nanga toteeka akabonero ku bigambo by'obunabbi obw'ekitabo kino kubanga obudde buli kumpi ayonona gwe olabye ekibayita natural love ekulukuta ng'omubisi gw'enjuki ekulukuta bweti ekulukuta obukulukusi bweti gwe
This is what they call natural love. Mukwano gwa namadalo mukwano oguvira ddala ku nto omuntu nga gumutulukwamu yeka guvaayo gukka nawo labulabinga ogudde ddala labulabinga okyankalanya labulabinga ensi efuuse noga bannange omwana yono bannange omwana waffe bannange yono president waffe n'owuliranga eddalu likulinnye n'owuliranga pressure zirinnye n'owuliranga ofunye omusujja n'owuliranga ofunye ekitengo ng'enviri zikuvudde ku mutwe ye love abantu gye bafunye ab'ekayunga okulaba ku president waabwe. Welcome President Kyagulanyi. Abantu b'ekayunga bawadde essuubi bawadde essanyu eppya oba wadde akatufuta k'ennyonyi omwana akyawunya futa lya nnyonyi yavudde anti Canada na America efuta lyonna aligwereza akayunga bwe baba ilave eyo gyolaba gwe mukwano gwo gwolaba gwe sooka olabe kanonzi wano waliwo akantabudde akeetegereze bulungi kano. Okay. Kola ekintu kimuvuga video. Mukama yebazibwe, Mukama yebazibwe, Mukama mulungi ate ekiseera kyonna Banaye Sanyulia president Sanyulia president Sanyulia president Mukama yebazibwe weekuume weefuge Katonda ekitiibwa. Mukama yebazibwe tukakaneko kubanga we tuli naye paka saavisi lw'eneggwa. Tuula osiriikirire tuwulire ekigambo kya Katonda. Atuuse naye essanyu liri wano. Mukama mulungi era ekiseera kyonna. Mukama mulungi era ze embeera ze. Katuwulire ekitundu. Katuwulire ekitundu. Gamba akulirayo ekiseera kya kuwulira bubaka kitundu. Okuva mu kitabo ky'okubikkulirwa kwa Yokaana essula ya 22 tunaasoma nga tuva ku lunyiriri lw'ekkumi. Ayogera bw'ati n'agamba nti teeka what a great love. Kuno mukwano buli omu yandiloose buli omu yandikoze ng'alubira ofuna ku mukwano gwe guti ne bw'ova mu nsi naye ng'oyagaddwako bw'oti. That's enough. Kiri great. Ovaamu ng'omatidde ti naye abantu abo banjagala, naye abantu abo babeerawo, abantu abo baalwana nange kutuuka ku buwanguzi bwe twatuukako. Bannayuganda, thank you so much okwagala President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Buli gy'alaga buli gy'atuuka
mukwano gwe gumwaniriza omulungi omumu ekimemete si lwakuba nti yasinga obulungi si lwakuba nti yasinga okwambala si lwakuba nti yasinga okwogera si lwakuba nti yasinga okuwunya obulungi si lwakuba nti emugagga asingayo wabula ensonga emu nti ayimirira ku bituluma tugatta ebituluma ffenna awo ensonga eyo gyayimiriddeko gwe mukwano kuba tulaba our representative tulaba omuntu ali mu ffe ng'avuddeyo okulaba ng'atembeeta ensonga yelaava eyo gy'olaba abantu gye bamulaga gwe mukwano ogwo gw'olaba kati buli onooyogeranga ebyaddala ebyamazima ebyalaali naawe ojja kwagalwa buli n'onooyagala abo abantu bo b'okulembera okubajja mu mbeera embi ne bafune ku mbeera ennungi naawe bajja kukwagala naawe bajja kusuusuuta era buli lw'onoobanga oli w'amazima ate ng'olimu eddiini munda mu ggwe Mukama Katonda ajja kuyimirira naawe era ajja kuganja amawanga n'amawanga nga kyolaba ekiri ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'olwekyo twagale nnyo abantu baffe tubeererewo nnyo abantu baffe twagale nnyo ensi yaffe twagale nnyo Katonda waffe tulwanirire nnyo ensi yaffe okulaba nga tufuna ensi ennungi ensi gyatunakkiririzaamu ensi gye tuneeyagaliramu ensi ey'omulembe ensi eyannamaddala ensi egwanidde ggwe nange gye tunaawangaaliramu n'abaana baffe gye banaawangaliramu ensi eyo ensuubize tusoma mu byafaayo nti waliwo ensi ensuubize gye tulyolekera waliwo abaayolekera Abayisirayiri abaatwalibwa e Misiri mu nsi ensuubize era baalina yali abakulembera Mozeesa naffe tulina tukulembera Kyagulanyi atutwala mu nsi ensuubize Uganda kyetuva tuyimba nti tulivimba mu Uganda empya eriba yanjawulo eribaamu eddagala mu malwaliro eribaamu abaana okusomesebwa amasomero amalungi eribaamu enguudo ennungi ezitaliiko nfuufu eribaamu amasannyalaze agatavaako Uganda eyo eribaamu okwagala kwa ffenna nga bannansi nga ffenna tussa kimu nga twagala ensi yaffe ffenna gye tulwanira era wande ejja kuba n'omukulembeze Katonda gwe yalondobamu mu bangi mu ffe n'amuwa obuvunaanyizibwa obwo n'obuyinza obwo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tweyanziza tweyanzeege President Banawe Kayunga mwe bali kumwaniriza mu kitiibwa ekigwaniddewo ekityo nange mbaagala nnyo naye togaana kusubscribinga ku mukutu gwaffe guno gusubscribinga tekirwaza musujja tojja kulwala ssenyiga nti ate wasubscribinze ate era osobola n'okulakinga video gamba thumbs up man neyanyumidde ate era n'ogamba nti I joined the membership n'ojoininga nobeera member wa channel eno akapesa we kali wansi wano kaliko just nti join bukonako nti join endagiriro bajja gikuwa basobola okujoininga okubeera member w'omukutu gwaffe tutambuze ebigambo mbaagala nnyo mwera